Abatuze b'Egganda Nassere ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku butonde bw'ensi wano mu ggwanga ekya National Environment Management Authority be baakoonera ennyumba emabegako bavuddeyo ne bawanjagira abazirakisa okubayambako basobole okudda ewaabwe oba okufuna ekifo gye babasengulira okusobola okugondera amateeka ga gavumenti. Bano okwogera bino ssentebe waabwe abadde abakwasa obusawo bwa kawunga, butto wamu n'ebirala ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo nga bino bibaweereddwa abazirakisa oluvannyuma lw'okwekubira enduulu nti n'ekyokulya tebakyakirina. Nenna omusajja timuyina nina abaana bali awo tetulya tusula wabweru myakaye tuli mu mbeera nti tusula wabweru mu mpewo n'akokulya okafunira mukama muwa omukisa naze n'atuyambako. Atukoze bulungi kubanga waakiri omuntu omu wa 25 nga za kawunga ekyo tekiba kitone bwakebaako entandikwa. Bano balombozza ennaku gye bawangaaliramu mu kiseera kino omuli okubanga basula bweru n'abaana baabwe nga kati n'ekyokulya kyafuuka kizibu nga basinzidde wano ne bategeeza nti beetegefu okwamuka ekifo kino. Siremerako kubanga ekintu kya gavumenti kiba kya gavumenti ate oba nabiganze mbadde mulwadde kumala myaka 3 mbadde nakadda mu kutambula. Tetulina kye tuzzaako kubanga singa wabaayo abamanyi ne batukwata ku mukono ne batuwaako okuyamba batwandagambye tufunye wesitandika naye kati tetulina we tutandika. Wabula bakukulumidde balandiroodi abaabaguza empewo kyokka ne basaba wabeewo enteekateeka ey'okubasengula kuba bangi n'ezibazza mu kyalo gye baava tebazirina. tetugenda bivaamu bitya gavumenti bweyingirira ekintu waliwo ekiddemale ebintu bya gavumenti. Ffe twasenga mu bukyamu abatuguza batuguza mpewo nze bwendaba avaamu nga batuwadde transport oba okutufunira awalala we tugenda tuli beeteefuteefu okuvaamu nga tufunye obuyambi obw'engeri eyo naye tukyaliwo olw'okuba tetulinawo kulaga. Nnyini kampani ey'ebyokulya emanyiddwa nga Kombucha nga ye Muhumuza Emmanuel ng'era nga yawaddeyo ebintu bino eri abantu bano asinzidde wano n'alaga ebiwandiiko ebyawaliriza abannema okumutaliza ng'ono bulijjo abantu bamwemulugunyaako nga bagamba nti ye baamutaliza enju ezaabwe ne zisendebwa. Gye bayita NEMA certificate zibeera mpapula 11 zonna zirimu amateeka engeri gye boogeramu. Tuwenna ng'avaayo nga ayogera kyasanze kwe kugamba nti likanveeyo nga bwe mbagambye olwamala okufuna certificate zino saakomaawo n'engenda mu Buganda Land Board ne bampeereza tayito ey'emyaka 99 gigino. Ono awadde amagezi abo abaagala okukozesa entobazi bulijjo okuyita mu mateeka amatuufu kuba bangi basenzeeyo ate ne bagoba olwo ne badda mu kusiiga gavumenti ettoomi ng'ono asuubizza nti waakuba bumu n'abantu abaagobwa. Nti simanyi gavumenti yamenya abantu yakoze etya naye nze ku lwange ngamba bwe nti bw'oba oyagala okukozesa mu ntobazi gavumenti erina directive zeekuwa. Ssentebe w'ekyalo kino nga Yensubuga Nelson asabye gavumenti wabeewo obwenkanya mu mateeka naddala ku bantu bano basobole okufuna obwenkanya nabo bafune we badda kuba bannayuganda ng'asiimye abazirakisa ababeereddewo abantu bano mu mbeera yonna n'asaba n'abalala okwongera okubadduukirira. Era nkubira omulanga na buli muntu yenna asobola okuyamba abantu bano kuba bali mu mbeera mbi nnyo nnyo oba mu byokulya nga n'abalala abakola ku by'amateeka bwe bavaayo okubayambako babe nga bafuna obwenkanya. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.